Natandika nga nkola Olugendo Oluzungu very early in the morning for so many years. Then tragedy happened. A friend of mine died, bamwita Semwanga Henry. Yali agenza awerekeddeko mukwano gwe kukyala Masaka eyo. They got an accident. Era ne bankubira essimu. I think ndowooza nze gwe wasooka okukubira essimu. Yali ankubidde ne basangamu last dialed call. Nga naye ankubidde. Era wenjukira conversation gye twasemba okubeera nayo. Remember mwe ebiseera bya yali ani Saddam Hussein byali bya Gaddafi nga tebannamutta olutalo ne ba rebels biki kati nga byali mu kuŋŋamba nga yagamba wagira ba rebels taking over. So nga tubyogeddeko nangamba kati batuuseewa. He was so interested in that war. So nakola ki n'afa kati nga bankubira kuŋŋamba bwe yafa nga waliwo ga mu kaboozi for Luganda news. That's how I switched from English to Luganda. I've never looked back. Eyayina soma Oluganda yafira mu accident. Yafira mu accident. Kati nga nagamba okuleeta mutwalo external. We can get someone ne babuuza ani amanyi ne ngamba mmanyi. Naye Bali shocked? Yeah, of course. Many of them were shocked. Kubanga nze n'abamanyi bennyini sisomangako ku Luganda. Era bwe bambuuzanga ngamba nti kineetagisa kusoma Luganda kubanga ndi Muganda kinkakatako okulumanya. In school nasoma literature in English, paka. So nentandika okusoma amawulire g'Oluganda bwentyo nga Semwanga afudde. So siddanga mabega. That's how I started working with the PKs. Era ne bafuuka bakwano bange nnyo kaali awo ojja kumulaba bwenekwata ojja kumulaba. So both weyingira mu Oluganda? Yes. Naye uncle wange Joel nasibona wabamemi wange one time yali aŋŋambye n'aŋŋamba naye Joy naye amawulire g'Oluzungu malungi naye amawulire g'Oluzungu ga masape naye Oluganda bantu bangi Oluganda lulina mass markets so ofuna audience nene okusinga Oluzungu. Yes. N'aŋŋamba lwaki todda mu Luganda. At that point saasooka mmutegeera naye bwe nagenda ku kaboozi nentandika okusoma amawulire g'Oluganda nemutegeera. Emabega kwali otugambye wayagalanga nnyo era kyakuli mu musaayi okolera Radio 1. Bwewayingira kaboozi wafunako chance ekola ku Radio 1? Yeah, era nali nkyasoma. Jjukira amawulire tusoma ne ku Radio 1. Kuba omuntu tuyinza okwogera naye nga omutamanyi these are sister stations. They are sister stations, but we broadcast both on Radio 1 ne ku kaboozi. So I continue to work for both. And when you work for Radio 1, you're certainly working for Kaboozi. When you're working for Kaboozi, you're certainly working for Radio 1. Yes. So osoma ogenda okuwulira nga radio ekutamye kogwe kogende ku TV oba kyekyaliwaawo? Kyekyaliwaawo nengenda conversation nene nnyo how I went into politics. Before I went, mukyala Kiwanuka yampita. Yes. Okay. Nangamba Joyce. Mpulira kyogenda mu politics nawandibadde mwegendeza okyali mwana muto. Politics oyo muzibu ali very stressful, stressinga bapoliticians abo boolaba si bangu. Nze ndowooza wandigize ng'olinda tokola ki togenda naye nga maze okumakinga up mind yange naye nga simugamba namugamba kale omanyi nga bona oyogera n'omuntu naye nga you have made up your mind nga mugamba kale nnyabo naye nga nze maze okukola ki okusalawo. Indeed nagenda mu 2015 at the end to go into campaigns. Nagenda mu campaigns omutyana era nga abantu okukola mu mawulire kirina advantages nyingi and one of them is contacts z'ofuna but also the mystery around it. Abantu okuba nti baagala nnyo okulaba kyanyamba abantu ne banjagala nnyo abantu b'emityana up to now banjagala nnyo. Yes, but of course era abantu bakwano bange bannasoma nabo baba Luganda lwange kubanga ekika kyange n'obukojja bwange byonna biriwa. So okugenda mu kalulu wasooka no resigninga? No. First of all nali nkola private entity but I didn't resign. I asked for leave and I explained. I didn't ask for leave. I think I just wrote and said means yeah, it was very apparent when nagendera so I didn't do anything. How did it go? Kagenda bulungi, kagenda bubi for one reason, saawangu. Naye kagenda bulungi kubanga abantu bandagala. Were you contented?
nga bampangudde saali contented era nali njagala okugenda mu kooti naye lawyer wange mwami Yusufu Nsibambi ne archbishop kati be bantu babiri abo be bannemesa okugenda mu kooti kati nga archbishop nangamba nti Joy oli mwana nzaalwa y'emityana olumu bw'ogenda mu kooti abantu abamu naddala abatakuwagira bongera obutakwagala nga balaba oleseewo okusika omuguwa oba obukyayi wakati wo n'abali abalala namba oli mwana muto you still have a future ahead twayogerera nno ddala nnyo until bwe nakkiriza nenkireka olwo mu kuyingira akalulu wayingira ku kaadi ki lwaki DP jajja oba of course I know mu family yange part of it is DP, part of it is NRM nenze ndi wa DP ndi wa mazima na bwenkanya naye ate nze ndi very independent mu ngeri gye ndowooza so it cannot be because of anyone else it is because of me and my beliefs nze ebintu ebyange tebiriko nti gundi ya mugambe gundi ya mukasa nedda nze mwennyini ndaba kyenzikiririzaamu yes kyova olaba nti nze engeri gye ndimu siri bantu abali extremist era kizibu nnyo I think you've never seen me nga ndio oba ndeekaana naye beliefs and I feel strongly about the things that I believe in. Olwo bakwata mu kaluluko oddayo ku radio oba wasooka n'owummulamu kyekyo ekiddako awo nga bakutte mu kaluluko pressure kyejo akalube kaggwa nze sitera kubeera na pressure nze Katonda yannyamba kyenkubulya ge mazima nti guno omutima gwe yampa guno abantu olumu bandaba abaana bange omuntu ali soft naye nange nesurprisinga nozo Joyce Kigongo yakimanya gaa naye bannaye nze nange nenkwewuunya nze ekintu abantu kye balabanga ekinene ennyo Katonda alina engeri gy'annyamba n'enkikontaininga so abantu bambi baali very hurt baali very disappointed so nagenda ku radio nenjogera nabo nembeebaza kubanga kiba kizibu ate okuddamu okutambula mu district yonna naddala nga towangudde so nembeebaza be bali kumpa akalulu kubanga bampa obuli omutwalo 36 yes wali olinawo amaanyi kati nga mpangudde afunye obuli omutwalo 5 really kati ng'owokusatu afunye obuli 10,000 awo oba olaba so bwe namaliriza nsooka ne neewamu obudde nenkola ki nempumulamu naye nga bwe nkugambye nti I have a very strong relationship ne Radio 1 Kabooz even the people there so mbeera ngenze just to check on them mba ndi awo nga nfuna essimu eva wa Solomon Seranja hi Joyce hi I say, hi Solomon nti nno twali tukwagala ojje ku NBS mbanga ku NBS nti ye nkola ki that time nga sinaba kibeeramu nnyo really kyakudda mu media I thought that I would go and continue doing my own things my businesses my agriculture projects bwe bityo so nangamba nti we want you to be the face of NBS Amasengejje. How? And I was not excited. Nemugamba solo. Ngamba nze. Sagala nnyo kubeera ku TV. Sagala nnyo butaala. Was this your first time on TV? Yes. Okay. So nangamba tujje mugamba kale tugenda kwogera. Nali mu newsroom ya Radio 1. I had just gone to check on them. So wetumaliriza nengamba Keno ndowooza Keno Lilian nemugamba Keno Solomon yankubidde mbu na NBS bakola ki banjagala bagenda kusoma mawulire kati Keno nagamba ku mwana gwe you know nemugamba why kandabe so netubeerawo nenkubira ne Rose saako yange in most cases Rose tabulamu tabulamu statement yamubiri afuna wakomerawo kizibu nnyo kapo nakati wendi wano Rose Kigongo kizibu nnyo obutategeera nti nkola kino nti ndi wano kizibu nnyo olunaku teruyinza kuggwa nga tategedde anything important she knows so nemubuulirako neŋŋenda abakulu nembalaba netwogera njijukira mwami Karisa yambuuza naye kati Joyce nga tudisikasinga awo bya ssente kati wakyagala ssente ezo ze namugamba zisigenda kugamba namugamba nze nina audience nene
ne mugani na audience Amanyi golo gamanyi. Mva mu Kalulu and they laughed. Mva mu Kalulu abantu emitwalo 3 mu kakaaga bampa Kalulu. Bana abantu baagala okutegeera omubaka waabwe ali ku kikati, meaning banawulira nti ngenda ku TV. They'll definitely tune in. So we had a laugh about it. Bwentyo binatandika okukola ku NBS. Ngenda okukola ku NBS nga sinaddayo ku radio. Around that time, I had a meeting with Chala Maria Chwanuka and I returned to radio. Naye nze bintu byange engeri gye mbikolamu, I had to go back ewamukulu Ken Kareza. Nemugamba mukama wange ensonga eri bweti ne bweti nina okukola eri na wana. So ne twagreeinga ku budde bwenkola eno n'obudde bwenkola eno, but I wanted it to be clear from the start. Nga siyinza kukkiriza eno nga simaze kwogera naye kubanga nsanga nakola nnyo bintu byanzikiza. So we agreed nembeera nga nkola ku radio 1 nga nkolayo ku makya nga ngenda ku NBS ku ssaawa 3 nga ntuuka 3. And in 2018, that's when I became the head of news and current affairs. 2000, yeah. Akasengeka newsroom aka NBS kale mu lulimi obumpimpi gwasalawo mu lulimi olumpimpi tusalawo ffenna ne department yange yonna. Yes, nayenga the top. Yes. Okay. Ovunaanyizibwa ku balipoota abafuluma ebweru. Distribution y'aba reporter abafuluma ebweru ani agenda osoma leero ebyo byonna content bwe tulina mu current affairs bino politics biki ebyo byonna frontline ezo zonna olaba NBS njirabera ddala siyinza kugaana kubanga bw'oba tolaba ku mpita kyakola toyinza kubeera mulungi olina okuba ng'olaba banno bye balaba bye bakola then n'obeera perfect mu kyokola and of course ne bakutuuza mu ntebe nenkola ne bannange era tukola bulungi nnyo. Baana baagala nnyo okukola ndowooza energy namwe mubeera mugiraba. So bwetyo bwetutambula. Tegekongeddeko ki? Bingi. Ekisooka ekitutumu. Abantu bayinza okuba nga babadde bakuwuliriza bwe bakulaba kyeyongera naye ate ne reach kubanga NBS ogiraba gyetuuka. Tubeera ku TV batulaba across East Africa. Naye tubeera ku mutimbagano batulaba across the world. Kasita obeera ng'oli ku social media, ku YouTube, ku website, ku Facebook, ku Twitter, okimanyi nti babeera bakulaba across the world. Tulina viewership nene nnyo diaspora. So kinyongeddeko kinene abantu bangi even from way out of the country bakubira bagamba nange mwebala omulimu mwebala amawulire mwebale kino. Sometimes ne criticism bayinza ogamba katula kino mwakikoze ebyo byonna bijja naye obi appreciating nga omanya nti n'abantu bakola ki balaba. Ekirala tulina akasente. Omanyi Katonda bw'otakkiriza nti waliwo enjawulo oluusi ayinza n'okuggyako nekyolina naye n'akasente. Ekyamazima kiri nti omuntu w'otandikira bw'ogenda olinnya era wabeerawo enjawulo. Wabeerawo enjawulo. Ogambye nti TV enyongeddeko ki? One, ettutumu okutegeera okusingako kubanga jjukira nze nzize neeyibula from just a reporter to an anchor, radio, then TV, because TV is both audio and visual. It's different from just audio. So skill naye yongerako, but also management, because management is different from you simply executing work. So okumanaging abantu si kintu kyangu. Enyambidde ddala nze TV enyambye naddala in terms of patience. Nze sina nnyo patience before nga sina patience nga omuntu watasobola kukola kintu wakiri nze nkyekwatiramu nkole ki nkikole, but that's not management. Management means you have to make sure that oyo omuntu alina okukola ekintu akikola gwe nga tukoze eki nga tukikoze. N'olwekyo kinyambye era n'akasente nga bwe nkugambye. Saagala kulimba nti nno nga bwe nali emyaka mba nnimbye. Omusajja yakkiriza akasenteko. Okay. Tulina Joyce Bagala and of course tugenda mu maaso n'okuba nga ate tomukususulira mpola mpola. She's a soft talker. Oba omuntu gw'aliisa eddoboozi likkakkamu bulungi nnyo. So Joyce, wetuba tunyumya otugambye nti it was your first time okukola ku TV. Jazz tubuulireko your first time. Ogenda ku TV bagamba olotuulawo tugenda tukiringa kya radio. Waliwo omusajja amuta Chris Melwaso.
era Christmas mwagala nnyo akuba tubadde tukola appointment y'akacaayi nga tugipostponinga n'omusajja oyo Christmas yali news director at that point naye Christmas akuyisa mu tanuulu nze nga sibeerangako TV kitawe sibeerangako TV kati yayina okuntraininga for some time naye obudde ne butabeerawo kati weekend gye twakkaanya nti Christmas mpisaamu eno weekend eyo Sabit Joseph yayina introduction ndowooza baali bagenda Torreyo Christmas nga naye agenda so nga takola ki tantraininga first week eyo nagisoma ne Ismail Sembatya Ismail nali nakola naye ku ssanyu era kyannyamba nnyo you know when you're working with someone gw'obaddeko naye tekibeera ng'omuntu omupya so ye week nagisoma naye nze TV yenjigiriza makeup naye era bwe mba siri ku TV sibeera na makeup TV yenjigiriza okukola what is it called external hair like oba kuteekamu hair piece biki nze nali nga nkola mbiriza ngaera bw'oziraba kati I feel very comfortable nga nina my natural hair oba braids you know simple bwe bityo nga nyambala nnyo jeans zange kubanga mbeera muki mu radio naye TV kati abantu babeera bakulaba so era nkyuse nnyo nali sikola makeup nga naye kati bwewegenda ku mpewo ate olina oteekako powder kubanga ojja kumasamasa those kinds of things byonna nembiga first time ogenda ku mpewo omanyi nga lwenaku olusoose nga togenda ku mpewo era ogituddemu entebe bagamba 1 minute remaining olwo batuyisizaamu tusumira agambye on air walaba omutawaana nga nkankana bwenti ng'oyinza okugamba abantu bali awo bandaba naye munnange abantu ate baali balaba kubanga most of my friends bategera ngenda ku TV most of them watched and they gave me feedback it was very good naye njijukira nti baŋŋambako kati nga bw'olaba camera one baŋŋambako oba baŋŋamba kutuna mu jeep nentunula mu ndala it was so funny yes my first day but it went very well ate mukama wange yali musanyufu nnyo mukama wange wasanyuka akwayo ne handshake so embeera nfuluma bwe nti mu studio ng'ali mu corridor ng'ajja nampayo handshake I was very happy ate kyampa confidence kati ennaku ezaddako nga ndi okay ng'omuntu munaye takikiza abantu abamu tebakikiza even up to now nti nze MBS wenatandikira okubeera ku TV they think that I have a lot of experience it's not true it's just MBS yempadde experience ya TV yes ziranga yasobola nagamu bawaliwo baddeko no engeri gyotugambye nti bwakulira engeri gye muteekateekamu amawulire omuntu yandyagadde okumanya muva kuki okukola emitwe egimu endala gy'amawulire kati nga guliwa kati gwe oli wa mawulire era omanyi amawulire tugasengeka tutya amawulire galinga bizinesi endala yonna nti nze mbeera nina kyenkuwa nkuwa service naye nkuguza ekyo njagala okonsuminga service yange omuntu wabeera wala kati nga ggwe kangambe mama Brighton ng'aliwa Brighton olina omuyita asobole okuwulira ne waba ali wabweru olina omuyita asobole okuwulira gye headlines it's call to action like jangu olabe headline attracting omuntu yes okujja okulaba ate omu ne waba tali ku TV n'awulira ng'emitwe gizannya agamba ago nina okukola ki okugalaba kati bw'okola omutwe ng'omuntu tajja kwagala kulaba ate abaana ajja atya kubanga biri nnomo omwana ali mu institute yeebuuza ekibuuzo kimu nsobola okusoma amawulire nange ali mu class agamba nange nsobola okusoma nsobola okugasoma nengasunsula nga Zambaali bwasoma nga Joyce bwasoma naye obuzibu abakadde be bateekawo tebaagala kubajjawo kakati omwana yeebu what does it take okumutuuzaawo tayagala reportinga abaana tebaagala reportinga abakadde babonaabonedde mu nsi muno yagamba anti abaana bwe bagamba yagamba nze saagala kubeera reporter njagala ngende ku NBS ndaba akulira newsroom mugambe nti nze bampita Sebwami Alani nzize
njagala kusoma mawulire omuteekeyo. What does it take? Tekisoboka tuyinza kujja buzina ogamba nze ono njagala kusoma mawulire and put on air kubanga amawulire ogamanyi enteekateeka yago ogimanyi olina naawe oconcevinga concept olina okuconcevinga DNA yeeyo brand gy'oyagala okiwuliriza. So you just can't come from the institution to on TV. Some people are so lucky, but those who are lucky, but for instance, kati waliwo abaana abasomesa babaasa abo media challenge olaba nti bavaayo nga bakozeeko practice babaasi balina abaana ng'osobola n'omuteeka mu production kubanga babikola practically basoma amawulire tugenda every year ne tubajajinga nti wano osomye bulungi so omwana ajja ng'akimanyi naye waliwo omwana ajja tokwatanga ku microphone tokolanga ku voice test tokolanga ku screen test tokolanga ku script yonna kubanga olowooza nti ogenda kusoma yagamba alina confidence. No, confidence is not enough. It's not enough to be confident. No, it is so much more than confidence. Yes, it is everything. It is a whole package. Kubanga, you can have the confidence without content. What is confidence without content? So omwana yenna ali mu institution amagezi gemmuwa. One, oyagala olina okwewa n'obudde nti between this time and this time nina okubeera kweno level bwe mmala mu myaka bwe giti mbeere kweno level ekigendererwa kyange kiri ki bw'oba oyagala kgenda ku mpewo olina kukola ki ekisobola okutwaza ku mpewo kuba ntolooza first of all okimanyi gwe nti majority of the media houses are actually business privately owned and the proprietors make money out of these businesses. So gwe tolowooza nno you'll just come with your beauty and your confidence and that's it. We don't sell beauty. We don't sell confidence. We sell a package of beauty, of confidence, but most importantly of content. We deal in the business of content. Without content, we are nothing. Omwana yave Makerere ng'amaze bamutikkidde degree first class n'agenda n'asaba ku TV omulimu asomye bulungi alina first class ne bamutuma mu field bamutuma bite bawazita bite bino byonna agenda kufunye bite yago mangu omwana wa first class n'ajja n'ambuuza what's a bite kati oba abagenda kukola ki kati kyekiri kyenkugambye Alan nti omwana bw'agamba nti agala agenda ku mpewo agendayo naki waliyo basics za journalism z'olina okuba nazo kubanga n'abagenda ku mpewo kambeerenzi siyinza agenda bugenzi ku mpewo nti bankoledde script nti ngenze ndi mu kusoma nedda nange nina okwenyigira mu biteekateekebwa okugenda ku mpewo so that bwe ngenda ku mpewo siri mubisi kati oli ku mpewo bagambye ogenda ku interviewinga Alan mubaka wa Mukono naye olina confidence awo so watandika omubuuliza oye walidde ki omubaka ejjo awo otegeera nti exactly. So olina okumanya basics za journalism olina okumanya amateeka agafuga journalism olina okumanya emitendera gya journalism ne broadcasting standards n'ebiki byolina okukola nebyotalina kukola 5Ws and H bikadde naye olina okukuukalaki obimanya okubincorporatinga mu bipya new trends osobola okugenda ku mpewo ate olina ne ka experience abantu bagamba nti nno abakadde naye kati amawulire nga tegakyalimu nnyo bakadde kankubuulire kyabala nti mukadde nti kyaluddewo agamba nti baagala emyaka 2 kati ezambaali aba alina ovaawo nze nenzijja kizibu omanyi lwaki gweno business gyetulimu ogimanyi business eno erimu kyebayita audience zambaali alina audience baagala alina audience Hatima alina audience Alan alina audience. For you to build that, it takes time. It takes time. Believability. Credibility. But you have to build that for you to be like a Zambari. Kubanga kati olaba okusasula omwana ng'oyo kyetaagisa ssente ntono kuba yaba yakatandika ate ng'okusasula baagala kiyinza okwetaagisa akasente nga kanjiko naye business owner agamba waakiri asasula baagala kubanga afuna return on investment naye kati omwana kyalina okukola talina kuggwamu maanyi kyamagezi nnyo okubeera ne dream eyo kyamagezi era nkiwagira naye nkiwagira nti antikola nnyo kikolerere
kati olaba nze nina Kayonga Paul yajja ku NBS nga reporter nga trainee saawa zino Kayonga Paul akola story buli omu ng'agirinze n'enkya ayinayo endala okitegeera naye buli muntu aba agirinze olaba promo yaayo n'ogamba bannange owulira ebigambo engeri gyabisengeka n'ogamba kana akavubuka nga muto naye yamanya kyayagala si bya kakeeka eno business gye tulimu ya content so ebintu bya content si bya kakeeka olina okulowooza olina okuresearchinga olina okusoma kati omuntu akuwa talk show tosomye toresearchinze tomanyi ogenda okuleeta guest nga guest akusinza information what will you be doing? Good to dream but I want us to dream nga bwe tukole nnyo so abaana abasoma journalism kirungi kye bakola journalism is a good profession tugifunyeemu ebirungi bye tugifuniddemu bingi abantu bangi batwegomba n'akasente abamu tufuna of course manyi nti abantu bangi media houses nyingi tezitambula bulungi kubanga ffenna tetusobola kwenkana. It's very sad. I know that everyone would want to be in a media house esasula obulungi naye tekisoboka kubanga engalo zino tezenkana n'emirimu emirala bwe gityo bwe giri naye kati olina okugatta ebitabo ebyo n'obigattako kubeera aggressive kubanga omwana oyinza n'ogumuwa omulimu n'omugamba nti kale ogenda ku mpewo bw'ajja leero amala ennaku 2 nga tajja n'agamba nti I am so sorry you know my phone blacked out kakati olaba awo commitment nga teriiwo I'm so sorry yes omwana ajjengera n'agamba I'm so sorry Madam Joyce my phone blacked out kati n'ogamba phone blacking out n'obutajja ku mulimu bikwataganira wa nga tolabawo omulimu guno ogumanyi gwetaagamu amaanyi basajja basabbiiti mubalaba ennyanja yatta abantu kiro yali ava ku mukolo ne mukubira n'agenderawo otegeera omulimu gwa journalism bwe gutyo bwe guli otegeera gulinga gwa poliisi gulinga gwa amagye enjawulo weeri nti gwe toba na emmundu ya microphone emmundu ya pen emmundu ya notebook naye nga bwe gutyo bwe guli mu nkola mu budde mu commitment byonna n'okwewaayo gwakwewaayo abaana obabudde amazima banyiigaga Madam Joyce yannyima naye nze kati nze omanyi kyenkola nze siyinza kulimba mwana omanyi okunyonya omulimu bwe kuli okuziru nze ndaba abantu just when a COVID period there's someone who called me simumanyi namumanya bandi but it was a male person n'akaaba n'okukaaba amaziga on phone it hurt me so bad but while it hurts me saagala kugamba muntu nti jangu Alan ojja kundaba ku Lwokuna nojja nenkugamba nti kakati omanyi kansooke nnindeko ojja kudda enkya n'okomawo enkya remember you don't have a job you are using transport sometimes it is borrowed money gyenkoma okugamba nti jangu enkya gy'okoma okwonoona ssente ze wandikozesezza mu kintu ekirala lwaki sikubuulirirawo amazima kubanga tekiri mu sitandi bwe nkugamba naye omanyi nga bw'olaba really we are full naye nze sometimes nsobola okugamba omuntu naye nsobola okundekera credentials zo in case there is space I'll get back to you oba bw'onkubiranga kati nakugamba nti after like 2 months onkubirako you never know ekyo kiri okay naye ekintu kyokugamba omujangu ojja kudda ku Lwokuna akomawo wiiki eri kintu ekyo kibi kiruma kubanga omanyi omuntu psychologically omupreparinga buli lwogamba omuntu nti jangu ajja asabye n'okusaba n'agamba ndowooza olwaleero naye nga ate okimanyire ddala nti tewali space so bwaba tewali space omuntu mugambe nti tewali space akimanye kale nga tumaliriza abantu baayo obugambo bw'oyinza okugamba omuzadde essaawa zinaakulaba alina omwana we asiba mugamba ni Joyce oyo gwe neegomba omuzadde agamba emirimu tegirabika egy'amawulire baabe bamanyi omuzzeemu amaanyi nga tumaliza show yaffe olunaku omuzadde yenna ali eyo omwana wo ng'alaba Joyce oba omwana yenna ali eyo ng'osoma mawulire ng'oyagala kubeera nga nze ekisooka ekyo kirungi nnyo mwebale kunjagala mwebale kulaba byenkola mwebale bigoberera naye omwana yenna bw'abanga alina kyayagala ne bwe kiba mawulire muzzeemu amaanyi tomugaana bugaanyi bwe kiba nga kirimu obuzibu mulage obuzibu buli n'obulungi we buli musapootinge omanyi kati abaana bonna tebasoma tulina okufaayo ennyo ng'abazadde ne bw'aba nga yali asoma mawulire institution zaggalwa naye muwe amaanyi mugambe nti okisobola
naye n'abaana mubeere beegendereza. Obudde buno si bulungi nnyo, olaba ng'abaana bangi abafunye embuto, defilement eri waggulu nnyo. Tukume abaana ba adolescents nabo tubakuume, tuyambe abagudde mu buzibu. Omuzadde omwana muzzeemu amaanyi, teri mulimu mubi. Abantu bagamba nti amawulire, abamu baganda ogamba mwana wange bajjamu kuba tiyagaasi. Tiyagaasi talina tabbu, tiyagaasi tulina mukolako ffe nammwe abazadde mumanyi ensonga lwaki tiyagaasi abeerawo. Kitegeeza okumalawo embeera ya tiyagaasi tulina kukolera wamu, naye nga tiyagaasi talina tabbu ffe tubeera tumanyi era tuba tumanyi ebigenda okubeera mu mawulire. Kale tweyanza kale mukwano katusuubire nti nze yagendako emityana nkusaba nti media schools zeyongere mu mityana kuba ekyo nkimanyi osobola kitukulira bulungi kuba omanyi omulimu gw'amawulire. Kale tulwadde Joyce Bagala and of course Katebe yabaddeko bulungi nnyo and bw'oba olina ekibuzo ky'obuuza agambye ajja kukomawo wali eri nga tuuse mu kali ka moment ajja kukomawo atulambulire bulungi manifesto ate atubuulire bannamityana kyabateekedde. Otherwise genda ku Facebook celebrity track kwe tuli bulungi nnyo, wamu ne ku Instagram ku mikutu gyonna kwe tuli bulungi nnyo. Then ne Facebook noonyaako Alan Cruz devotion of camera abaddeko bulungi nnyo, shoti zonna nga ba bulungi nnyo. Ng'era naye munnamawulire w'amaanyi oyo Matovu Divorce yayiriba nnyo. Yayiriba nnyo, yasooka mu General News n'ava mu General News ng'aliyo tiyagaasi n'agakoowa kati yagamba tava mu entertainment aliddamu mulamu mu gundi. Bamukuba ku kyalenga emiggo gya bitekisi yalonda enkofiira. Kale olina okumanyiira tiyagaasi olina omulemeramu. Okay. Kale for now, otherwise guys have a blessed them. Sibe bulungi mwera. Celebrity Track subscribe.